Katulaba yonna tukwebaza okwekomera ku BBS okuva ku makya paka ku ssaawa esembayo y'amawere gaffe agasembayo. Abafunye obuzibu tubasaasira n'abafuniddemu ne tubeebaza. Leero tukomyewo ne pulogulaamu yaffe obulamu bugagga. Pulogulaamu eno evujjirirwa Leonia Medical Research and Diagnostic Center Limited nga kino kyekitongole ekinoonyereza ku ndwadde zinnamutta, kookolo ne sukaali, era nga kikulirwa omuvumbuzi waffe David Senfuka gwe tuli naye olwaleero. Pulogulaamu eno ebeerawo ssaawa 3 paka ku 5 ez'ekiro buli lwakusatu. Kati nga tutandika pulogulaamu yaffe eno twagala okutunuulira ku nsibuko ya DNA. Wano tugimanyi nnyo nti yentawulula y'abantu senga bazadde abaana nga tebakkiriziganya oba okumanya gurupu ki omwana ono waagwa mugenda mu DNA. Naye DNA yatandika dda. Omuvumbuzi waffe agezaako okunoonyereza enkwaso yaayo n'entambuza y'omubiri ku nsonga za kansa. So tusaba abali mu studio mutunoonyeze omuvumbuzi eyasooka okuginoonyerezaako. Bamuyita mu Swiss, bamuyita Frederick Mache mu 1860. Ne mu kitundu ekyokubiri tujja kubatuusaako Abamerika, Omumerika omu n'Omungereza kibayongerako. Katusooke tulaba ono tugende mu maaso. Johannes Friedrich Miska ateeberezebwa okuba nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Augusiti omwaka 1844 nga yali munnassaayansi era munnansi w'eggwanga erya Sweden. Ono yali musawo omutendeke eyazaalibwa mu maka g'oyinza okuyita ag'abannassaayansi nga kitaawe ne kitaawe omuto baali bakugu mu ssaayansi w'omubiri gw'omuntu mu ssettendekero wa Basel. Ono ng'akyali mulenzi muto yali wa nsonyi era omugezi, wabula yalina okwagala kwa music. Kyokka bwe yagenda akula yeeyunga ku ssettendekero wa Basel n'atandika okusoma eby'eddagala. Mu 1865 Miska yatandika okukolera omutabuzi w'eddagala Adolf Stecker ku ssettendekero wa Göttingen, wabula okusoma kwe ate kwasooka ne kutataganyizibwamu bwe yalwala obulwadde bwa typhoid obwamuleka nga takyawulira wadde ng'oluvannyuma yadda engulu era n'amaliriza emisomo. Newankubadde yali takyawulira bulungi, kyokka yeewaayo n'ayongera ku misomo nga wano essira yaliteeka ku ssomo ly'obutaffaali oba omubiri oba kiyite nucleus, era wano yasobola okwawula endagabutonde y'omuntu ku musaayi n'ebitundu ebirala ebikola omubiri gw'omuntu, ekyamufuula munnassaayansi eyasookera ddala okuvumbula ndagabutonde oba DNA mu nsi yonna, nga kino yakikola mu mwaka gwa 1869. Okuvumbula kwono kwakola kyamaanyi mu kuggula obwongo n'amaaso g'abannassaayansi abalala abaatandikirawo okukola okunoonyereza kwekumu nabo babeeko bye bagatta ku nsonga y'emu. Ono yali musajja mufumbo eri Maria Anna Ruski, wabula nga bwe bagamba nti omuzira afiira watono. Mu mwaka gwa 1895 yakwatibwa obulwadde bw'akafuba era bwamujja mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 5 kyokka. Obutamwerabirira ddala n'okujjukira emirimu gye yakola, Miska erinnya lye lyabbulwa mu makeberero g'omusaayi ag'enjawulo okuli Friedrich Miska Laboratory e Tübingen ne Friedrich Miska Institute of Biomedical Research e Basel, ng'eno yatandikibwawo mu mwaka gwa 1907. Omuswisi oyo mumulabye engeri gye yavumbulamu DNA, n'abalala bajja bayongerako ettaffaali na kati bingi ebikyavumbulwa ku nkozesa ya DNA. Naye omuvumbuzi waffe ku luno agenda kutuyamba okutulaga DNA eyamba ki mu kuvumbula kansawo oba kookolo mu lulimi olwaffe olwa wano gw'olwadde bwafaanana, n'oluvannyuma n'ofuna obujjanjabi ng'otegedde wa wootandikira ku nsonga eyo. Tusaba tuwulize ku batulaba
BBS Terefayina. Tulaba abalaba BBS tubalamusizza nnyo ne tubeebaza emirimu gye mukola. Abalwadde ne tubasaasira nga mulabe n'obulwadde. Batannalwala ne tubagamba nti mwekuumise emibiri gyammwe nga mugikuumira mu mikono gy'abasawo. Bagamba nti jjako ka biopsy tulaba nga alina kansa, akkiriza omusawo gy'akulagiridde bagende bakaggyeko, ojja kunywa eddagala owone. Ekirala ekisembayo abasawo nga bakuwadde eddagala limere mu budde bwe bagambye obutuufu, ate bwe limala okuggwayo ddayo obagambe nti eddagala limwampadde lyaweddewo, kiki ekiddako. Ayinza okugamba nti kati nkusiibudde buwonye, oba genda oyongereyo lino oyongereyo wiiki 2 oba mwezi. Ye nga bw'anaaba alabye obuyinza bw'okujjanjaba emibiri gyaffe ffenna nanga mwendi mu Uganda abasawo bwe babulina era bwe bafuna layisinsi. Tulabirira nga bulumbiddwa. Kati ng'omulamwa gwaffe ogwaleero ku DNA, bannayuganda tubali tugimanyi nnyo ku kutawulula nkaayana nnyo z'abaana. Ezokuba nti omusika wa Siraaji agenda oba si yeye, era waliwo olutalo lw'amaanyi. Naye kaakati abantu bandyagadde okumanya ku ntandikwa nga tunatuuka kubabuuza bibuuzo nti DNA ekyeki. Abatulaba DNA abasawo bagamba, katuulya ntugende ku DNA, abasawo bagamba omusajja nga bwe mulabye oyo Frederick mu 1860 yakola okunoonyereza n'azuula nti DNA, waliwo ekintu kye bayita DNA, bakibalaze nga bwe kifaanana mu gundi mu ndabika yaakyo. Ye omusawo yalaba nti bwe kityo kifaanana kiringa amadaala bwe kiti, kantu kalinga amadaala naye nga kali eyo mu mubiri gw'omuntu. Kati omusawo oyo yakola okunoonyereza ng'agamba waliwo ebintu ebimu ebyamuleetera ndowooza okunoonyereza atuke ku kintu ekyo. Omuswisi. Kati yali agamba nti nno omubiri gw'omuntu gulina gye gujja komandi Siraaji ekyeki obaga nno komandi center, ebiragiro bwe babiva. Kati omusawo yali agamba nti walabika nti omubiri gw'omuntu gulina gye gujja komandi, ebiragiro ne gusooka guwaakinga ne gukola. Kati omusawo n'anoonyeza naga naye ebiragiro ebyo biba buluddawa. Kati munoonyeza n'asanga senta ewalabika nti wewava ebiragiro ebyo, ye n'akituma DNA. Kati senta eyo yali egamba, DNA eyo yali agamba nti ebintu ebisinga mu mubiri gwaffe birina we bijja okukola bikola. Ebintu ebisinga mu mubiri gwaffe bikola. Naye ng'ali mu kubuuza ani abiragira okukola, era information bijijja kubanga yasanga ebintu ebimu ebikola ne bimala ne bisirika. Kati ebyo ebisirika nga bibadde bikola, ani abiragira okusirika? Information bijijjawa ate oba ani abiragira okukola. Ye n'agamba kati ebiba biganye okukola, lwaki biba tebikyaddamu kufuna biragiro, information eba ebuliddewa. Kati omusawo yakola okunoonyeza n'asanga waliwo ekintu kye bayita DNA kitereka information y'omubiri gwonna. Kati Siraaji nze okusobola okwawula nti omwana gwe tukayanira si wange wa Siraaji nga bagenze mu DNA byonna byasibuka ku musajja oyo. Kubanga baga nno information akakalinga obaga nti ennyonyi egudde naye we madde maze okugwa. Waliwo ke bayita black stone. Kati baga kajja kubeeramu n'okulaajana, kajja kubeeramu ebiragiro ebintu gundi pilot byadde ayogera, banange mwesibe enkoba, banange omuyaga mungi, banange mwesibe enkoba of course pilot takizibwa banange tugenda kufa. Aga naye wakyaliwo ekitagenda mu naye mwesibe bulungi enkoba muterere naye embeera tujja givaamu era mufa abagamba tujja givaamu. Kakati ye n'agamba nti nno akakabokisi we kagwa abagira ennyonyi bakola ki? Bategeera. Ko kayinza okulikodinga nti ennyonyi eno yadde yakasimbula ku kisaawe Entebbe ng'erina mita bwe ziti yakatambula, kilomita bwe ziti. Yadde eri mu buwanvu bwe buti. Bayogedde kino. Muli baadde bafa kubanga abantu ndeza muba mufa mu nnyonyi mulaajana. Ne Katonda wange abasaba abakola ki? Kakati obakajja mubamanya nti ennyonyi eno kubanga bayinza okubanga mwenna mwafudde teri ajja tunyumiza. Kati koko ekanyumya we mutabadde. Kati wene yakola ebya DNA yali agamba nti nno information nyingi eterekebwa mu kifo ekyo. Bwe basobola n'okwawula ne bagamba nno bakoze DNA balabye nga Senfuka yali agwa mu lubu lw'abakika kya Siraaji. Kubanga muyinza okubanga wafadda toliiwo. Naye nga bakunoonyereza Senfuka ono wa mu kika ky'Abasiraaji oba neddo Basiraaji gwe banoonyeza nga toliiwo. Ne bagamba tugende mu Basiraaji tujjeyo tukole DNA. Kati DNA eyo bagikola ebalaga information
era oyo science yakakasibwa ne koti kati zisala emisango bwekyo naye abatuuliza temulowooza nga njogera ku bya DNA embagane mbaga mutwala abaana babakebere okutwala omwana okumukebera kyetanga ayi kooti ya Uganda nga mumaze n'okuwoza ne uli obujulizi bwonna ne bulwako ekyokusala neragira era yo neragira mugende ate omugenda mukebere n'embifo nga 5 kakasa otherwise oba gwenda kwesanga obuzibu ebyokukebera byetaagako nabyo data mungi kubanga nabawo ekyokulaba nti president oyo yalwala covid yayita eyamukebera namugamba nti olina n'owokubiri namugamba nti olina owokusatu namugamba nga waisenda genda mangu mu karantini era nabo wakavaawo baviire namugobawo naye ekyo tekitegeeza nti bali abakebera tebaali basawo oba tekitegeeza nti abakebera ebyuma baali bakozesa bifu kati nga president ayinza okuyita n'ojja n'ebyuma ebifu kubanga president bayita sente zisasula zirina era alina ekibinja ky'abasawo ekimulabirira naye olw'okuba nno bino bakebera n'ebyo bakebeza muntu ye yabikola okigamba nti olwala tolina enkya kiyinza okugamba nti olina ate n'ebyo ebyuma byennyini singa president yaddayo ku kyasooka ne kimugaa nti olina ate waayita ennaku nga 3 kyali kisobola omugamba nti ate kati olina so n'olwekyo bino ebyokukebera ebya DNA ekkooti yeteekwa okulagira naye bino ebyokugamba nti tudduke tukebere oba omwana wa Siraaji nze siwagira kuba bireeta entabuka mu maka so olese okugeraageranya ekirungi ku nnyonyi ng'olinnya ya migugu nti mwesibe kumanya y'abasaabaze tetwalinyanga ez'ekkongo nga otudde ku pipa y'amagugu baga munywere naye ng'oli ku mafuta engini emu esirise nange byansobedde okusaba kuba kw'amaanyi naye nsaba tugendeko ku bibuuzo bya bakama baffe abatulaba bagendako okubuuzo bya bakama baffe genda naye abatuuliza ebya DNA nno tubituuseeko okwagala okubibanjulira okunoonyeza tekukoma ensi weriba ekyaliwo okunoonyeza tekukoma ate omuntu yena tajjanga oba ku TV oba n'omusawo ng'ayoganga naye yanoonyeza omubiri gw'omuntu n'agumalayo abasawo bennyini abasomye obusawo abakugu abalina license okulabira emibiri gyaffe bakugamba nabo information nyingi ze batannazuula mu mibiri gy'abantu kakati ekyo kitegeeza nti bingi byekyali mu kunoonyereza ekyokubiri omusajja nga Frederick yebwajja nagani nzudde ekintu DNA kiina information bakati ffe ennaku zino twateekawo tuli mu kunoonyeza naye buli lwonoonyeza nga tolina ssente osanga obuzibu buyitirivu kati obusente obunoonyeza ku DNA ate nabulobinga amade buli Dubai eyo wali university yaganze nja kifandinga naye omala kifandinga tukole endagaano kiina kubanga university yaffe yakoze okunoonyereza okwo omugugu guno gweweetese munene ogw'okunoonya kuba ripoota eyafulumye ku lw'omukaaga mu New Vision egamba nti breast cancer alinnya nga bajjayo ripooti ya 2022 nti ku bantu 1,500 abafa balinga 1,300 buli mwaka mu mwaka ogw'ebbiri nti ate abakyala aba prostate cancer aba prostate cancer bawongedde bali mu 2,000 plus kitegeeza nti muwendo ogusinga nga bafa mu Uganda ogwokubiri mu ndwadde ezitta bannayuganda kitegeeza olutalo olina lw'amaanyi naye bannayuganda kimuteekwa okumanya olutalo luba lw'amaanyi naye ffe basiina ssente kati ebintu abantu bampa budget ngeweza miliyoni nga 3 kaneneka kunoonya fanda naziteekamu nga nali nno okunoonyeza kwenoonyeza nga ngamba miliyoni 3 eza Uganda biliyoni 3 eza miliyoni 3 eza dollars ziri biliyoni 12 biliyoni nga 12 oba 10 n'ekitundu nga tugamba nti nno kansa DNA na information nyene gyetereka eyinza okuvaako oba nga ereeta kwamba kansa waba nakwata omuntu kirowoozeka nti nno serozi zino zitandika obutafuna message oba commandingibwa kutuufu nezitandika kola byezaagala nezaccumulatinga nezizaala abunoma kati nga tuga nno zibanga mu kusooka zibadde zifuna ebigundi ebiragiro kuva ku DNA system gyefubutuka eyo omubiri ne guwaakinga DNA ebadde ki okutandika okuba nti zo tekyazikontrolinga zeewaggudde ziri mu demonstration kubanga wezeewaggula tukita demonstration kubanga Siraki mukulu Siraki wano kati tuli ku program oba tuga nti program giyimize muveewo oddukawo kati bwogana okuvawo kitegeeza ojemedde ebiragiro kati ekikuleetera okujemera ebiragiro sigino neetatuuka kati tugulowooza kisobola tutya okukyeyambisa ye abawona kansa bwe baba nga ebiragiro byate tebikyava ku DNA bulungi kati abawona kansa DNA eno system eyo ebaako engeri gyezimbiddwa nedda bujja information nezitandika okutuuka ku series ezibadde kubanga series ezibadde zaccumulating nga Siraki wenkujjanjaba kansa naawona newayita omwaka nenjja nekebera nga kansa yawona newayita ogwokubiri nojja nekebera nga kansa yawona newayita emyaka 5 nojja nekebera nga kansa yawona
kitegeeza system y'omubiri gwe yaddayo neekola katuba tugana ebyali bitakola kanso yajje zino cells zibere mu demonstrate nga zeediimye ki ekyabeerawo nga tonnalwala kansa nakyo ekibaddewo nga tugaa nti omaze okuwonyezebwa kansa ku DNA ku butonde bw'omubiri bw'omu mu information ezo bintu biwanvu naye kati Nairobi nga eyakkiriza okumpa ssente zaali Dubai University nekozesa endagaano buli kantu koonoonyereza abakugu abamu yeebakawa nga tonnakafunye omala katwala gye bali bakateekako sitampu zaabwe bwe buzibu obubaawo kati sebo nobwogenda njagadde okutangaza abantu twadde tunoonyereza ki ekyo kinene ekya DNA ekyo omukulu omulabi waffe bamuyita Jumba Abdalla ali wano Bugoloobi agamba nti nga bamaze okuzuula nti kansa wuuno ne bazuula ne stage nti ali ku stage yakubiri ava ku kyokusaasaana kuba yagamba nti yalinako omulwadde we ne bamukebeera ku stage yakubiri ne bamujjanjaba bamuzudde wayita emyezi 6 naga nti ali ku yakuna n'okuwonako kulabika kutono kiva ku kyokusaasaana ng'ate bamulabye ate ali ku bujjanjabi kati kansa mu kansa otwali tunoonyeza kusana tuna ekintu kyebazuula bakira corrupted cells ziraji corrupt ndwagana oli corrupt kyeki kulyanguzi oba mwononefu bagamba nga wetagana kuumira luzira olema okuyigiriza abalala kakati corrupted cells bagamba nino corrupted cells zezimaze okubeera nga ziri corrupt bo bakiteeka abasawo bakiteeka mu lulimi olwabanoonyereza baga nino kiba corrupted tokyafuna bwa kansa tagenze mu liver amale baleete ekika ekyokusatu aleese ogenze mu lungs oli ku muntu yobu kati kiri ekimu ekibanga kyakomezaayo kino buli kibaita kyo kinakuleka ku nsi kati bakivula abagivinga abantu baga kansa lung spreading affe tuwanise era abasawo balaba nga byongedde okwonooneka nga bakutwala muki nga bakutwala nga bagagenda ku palliative care naye ate ekyabatuwuliriza kano mu kakoting ndabya stage 4 so stage 4 sikuba yamanyira omulwadde anaawona n'ataawone ffe tubagamba amateeka g'obujjanjabi mu bya Uganda ne mu nsi yonna galagira siraje ozibe entunnunsi zikyakuba kobe nga omaze emyezi 6 nga waziba omumwa nga ntunnunsi ze bakuuma bagamba amateeka gakyakutwala ng'omulala yenna omulamu ali mu luguudo nga afuga emmotoka era abawa mugaso era entunnunsi nga zikyakuba omutta bakuvunaana gwa madda batutese girinye esambya nga tezikuba kakati nadde engulu oluvannyuma nadde engulu kati awo kyetuba tubageza kukola ki muleke kulekerawo abalwadde kuba denying rights z'okujjanjaba kubanga mulabye nti agonze nnyo kati ono takyasasiza ku byuma takyali muntu wa mugaso ayinza okuvaayo n'awona so nolwekyo ekyo mukigenderere mukulu sansa spreadinga kubanga serozi zino eziri mu bbeere oba watandikira oba mu lubuto ziyigiriza endala oba zitendeka endala kati kansa nayangu okola ki okuspreadinga nolwekyo era abamu ku basawo kye batya bamujjanjaba batya nnyo kansa okutulenga naye ffe tutuusewa ku nkola eyo ffe twagamba olwokuba tukakozesa ekika ky'eddagala kimu nabwagenda wana wagendayo ffe tugamba nti bw'onondetera omubeere nonga nti yaspreadinze ku liiva nja kugirayo fayiro z'aba liiva nkugambe fayiro nina wano ezisukka mu 2 nga bo bajja ba liiva kansa wa liiva naawona naye nakino nenkibajjukiza abatuuliriza nti oba batulaba kansa yenna eddagala yonna sayansi ffe tukozesa sayansi eddagala lya habu era mu sayansi lye lyasooka ku nsi katuzeeyo dikubako omufufu ne tugana naye abange nga tufa bajjajja kimwali mukozesa ebyo biri luddawa mu kansa nga teyabajoga nga bwatujoga kati oyawo ba mu sayansi agamba yangu okutuuka mu basawo tekagamba nti eddagala ly'omusujja giri bajja kunteekako kwinini n'olwekyo gunuma kangira nkola ebyange kangira mbeere ewaka ojja genda okutuukayo omusawo akakutema gambe nti kati tugenda kulwanako n'omulwadde takyasobola kuwona muluddeyo yangu okutuuka mu basawo newankubadde bagambye nti ddagala balirina kyekyokka ekigenda okutaasa oyogedde ku kansa okuva mu kitundu ekyanadda tugeze mu liva mwami Stanley Matayo we Hoima abuuza nti gavumenti yeewola ssente ku bintu bingi naye alaba wano abantu naddala abaana abato nti alwadde omutima alwadde liva mumusondere ssente bamwagala India bukadde 3 bukadde 9
lwaki gavumenti yeewola kukola eddagala mu kifo ky'okusondera abantu abatwala ebweru? Okukola eddagala liriwa ekole neryango beddala lyonna ery'endwadde zonna n'eriryo nga mweri kuba nalyo ddagala tuli kujenne kuba nalabye sipiika ng'alambula Honorable Ssegirinya Nsambya nagamba abantu bonna mubagambe mu Uganda mulimu eddagala temusaana genda nazaalidde wano Kampala nagamba nze nazaalidde wano abantu bakuba amawulire ngenze South Africa mugende mubuuze Kampala Hospital. So lwaki abuuza ono Stanley Matayo nti lwaki gavumenti yeewola ssente kukola ddagala ng'eriyo mulala yenna nebeera nga esonda abantu basonda bubbo okutwala abalwadde baabwe ebweru. Kati mwami Matayo Stanley ekikulu ekibuuzo muntu mukyamu yali badde akikuddamu obulungi yali badde yennyini gavumenti naye mu butuufu gavumenti yeewola ebintu biyitirivu buli kintu kati gavumenti ya Uganda badde mu kwewola nnyo n'ebbanja ne lirinnya. Kaakati buli omu pulezidenti abeera n'ebigendererwa ebibye. Pulezidenti ekyokubakolera amadagala kiyinza okuba nga tekyali mu agenda ye. Gavumenti ye n'aleero kubanga nabano abantu bawulira mulimu Professor Ogwanga mulimu abantu bangi wano badde bakola eddagala abantu bangi badde mu kunoonyereza nayogera ne jjajja yange Dr. Nambatya nagamba abajjajja wange yennyini naye yennyini ekitongole kye tekirina nnyo ssente kifuna ka budget ndozo bakikajjayo mu minisitule ya byabulamu naye kakatono ne babeerawo oluusi nga tebalina kati simanyi ate nga pulezidenti nayo yakisaawo kati simanyi gavumenti lwaki teyeewola naye nze kyeŋŋamba bwebanga ebadde tekikola ekikozesa ebintu bibiri obutamanya gavumenti nayo sebese okubeerawo nga temanyi ekintu era ereetera n'abakugu twayiseyo no n'atwabula mu kino anti twali wano emyaka 40 ndowooza 1982 ne tufuna ekirwadde okuva Rakai nga buli muntu takimanyi bakizula luvannyuma nti yali siriivu gwebaga ntwali twabbye mukene twava mukene Tanzania esaawa yatuuka ne bazuula n'empeke kati emyaka 4 giyiseewo batugambye mu January bajja kutandika babalayira nti abalina sirimba bali 1,400,000 abatono kubo bajja kufunanga empeke empiso nga bagikuba emyezi 2 n'owummulamu ku makere kitegeeza okunoonyereza kukyagenda mu maaso kati tugamba gavumenti ya Uganda tumanyi lwaki teteeka ssente mu kunoonyereza erina ebintu byekola nti ono gundi bamuwadde obumbi bwe buti agende asomese kaawa abantu okunywa kaawa nti agende alongose ekifaananyi kya Uganda ebweru akola ki naye kakati gwe sooka weebale sooka olabe nze pulezidenti nzaawe nabagamba nti banaye nze nina empisa nakuya masaba bwe neeyita tusa alivayo nansonga munanga gwe senvuka tolina mpisa naye neebala nti jjajjange yankuza bulungi nanjigiriza okutya abantu but era kino kanyambe nyanukule n'abadde bajja mu ofisi yange okuwa omuntu ekitiibwa pulezidenti wa Uganda muwa ekitiibwa muntu mukulu tusa okunzaala bulungi nnyo abataata wange muntu mukulu muntu wa kitiibwa omulimu gwakola kubeera pulezidenti wa Uganda mu gwakitiibwa naye okutya omuntu jjajja bwe yaŋŋamba okutya omuntu kyawule n'okulizisinga nga batwala ekikyo kutwala ekitunga ekuguguba siraje ŋŋambe bannange nze mpa pulezidenti ekitiibwa n'olwekyo atandika okwonoona bisisitemu by'ettaka mu ggwanga oba yonoona ensi kubanga abantu bangi bapulezidenti bazowa ne boonoona ensi ne bagamba bamini bagyonoona bo teyagyonoona ono yagyonoona n'olwekyo ekyokuwa omuntu ekitiibwa tekitegeeza nti nno nja kusirika kati n'olwekyo mwababadde bajja nga bansaasira nga balinga bagaa nti ndi mu bulabe nze nabagamba mulabe TV nakati mmanyi kwe muli wemumala mugende mwebake mukeere gye mukola mukole emirimu gyammwe temunsaasiramu naaka nze seetaaga busaasizi nga batwala ebyange nti kubanga nja kusirika sisobola kusirika olw'obudde tusooka tusembyeyo nekyala Safiina Nakitende ali Canada agamba nti bakuwulira ng'obalaga abakulembeze ba Amerika ku ndwadde zino ennene era emu ku puroguramu yasembyeyo ng'olaga Biden ne Obama nga Biden afiiriddwa omwana we kansa baga nti kati Biden wamalako ekisanja agenda kugwa bwenyi ku bwenyi ne Trump senga emisango ginaaba newe gye bagiwonyeza ajja kwesimbawo kati abuuza nti ku Biden wa DP ne Republican ne Trump wa Republican gwe wagira ani naddala ku nsonga zino ani gw'osuubira asobola okuggusa ensonga ya kansa amangu oli yafiira omwana naye n'oli alina ebiragiro katiroza oyo singa badde mumanyi nti obadde mukwano naliga eggwa mutendese kubanga olina ebibuuzo bijjo byoyita ebyettima
Wawe Canada kati ekyo kyettima kubanga omanyi kyekibadde ekyettima ngenda kiddamu nayo yansiikulidde fitina kubanga ayagala ngambe nti kuba n'ababiri mpagira ono omulala abalala bankyawo si musango naye kati mu mazima amatuufu nze Trump simuwagidde ku bino. Trump namuwagira mu kusooka. Trump yavaayo yeesimbawo n'abantu bangi omwali mukyala Clinton ne mu Republican mwalimu abalala. Trump yawangula omutima gwange lwa kintu ekyo ekisooka nali nsinkanyeko Trump nga tanabeera president. Namukinkana Dubai Jomera Beach yali agoberayo nnyo Dubai. Kati Dubai eyo gye tulina ennyumba omuliraanwa gwaffe yali muwala nga mu Jordan naye ng'akola mu kampani za gundi za Trump. Kati yatuwa kadi yamba kadi nangamba jangu mukama wange abereyo mu America musajja naggagga jangu oberewo twamuyise ne Sheikh Muhammad agenda kubeerawo mu Jomera Beach wajita Grand Beach oba Jomera Beach jeriyo nene nnyo abantu bakimanyi ba president ba America basulayo nnyo yanasooka okulabira Trump edda awo byatwali mu bya business nayogera ebigambo bya business ne tuvaawo naye okutandika Trump okumenya omutima gwange singa basajja bali baze kumpasa ekibuzo kyenalizemu lwaki nagenda na Trump yagenda okujja Obama yali mbuyinza abanalukalala mu Middle East nga bekoze ekirala nga basala abantu ng'embuzi nga bagamba kati ku 8 tugenda kuttayo abazungu babiri ne bajja ku TV era ne babasalirako emitwe ne babasiba kantuntunu kati nga Trump yaga mu nnonde we bagaana okubikomya nja kubawo bomu ensingi ekitundu nkizikirize kati olwo olulimi lwe twali twagala ku president wa Israeli yagiteekawo kifuba Yerusalemu yagiteekawo kifuba omukulembeze kati bino ebimu kyovulanga banfamu tuli disappointed ne president Jazeno waggulu president yagambako n'agamba nga yakajjano mu buyinza nti maama we yabanoonyesa empiso ngeebuze nabaga nti wali kwebaka ate bwali kiro nabaga mujja kumala jiraba ate mama wa president abika yali mukazi nga mukambwe bajino yabajira kati president yali akubuuza nti omwana omuntu mu ggwanga abula atya nti gundi yabula kati abamu n'abalumiriza kino nga kibasuuza temwebaze nti president aludde ku buyinza ekimu ate advantage gye muli naye mwe temukimanyi kubanga ebigambo byonna byazayogera kuba president banne agenda kubikola olw'okulwawo kwe ebirala bigaane kakati president yajjano yagamba kale laba tebirondwa yali minisita w'ebbula ly'ebintu naye ate nga yobote yamutuma minisita w'ebintu mu ggwanga kakati president agamba enguudo simanyi yali minisita w'ebyenguudo ku president agamba ne kale enguudo zirema zityokola kati zibadde tezimulemye nga Kampala yanajjudde ebinnya okulwawo kwa president kirungi gye muli agenda kudda ebigambo bye ate president yawandiika ekitabo nze nakisoma musome nnyo ekitabo kya president yawandiika bingi nenze kale nasoma masadisidi yasooka n'agyeguza n'ebirala kati nze kye nasomako president ebigambo byonna bye yayogera ng'anenya banne engeri gye balimu okutambuza eggwanga ali mu kubikola kati ebyo nasinga abaletaluddewo twali birabira kati kiyinza okuba nga kimimu kibawunyira ziiziro okuba president aluddewo naye nze kirungi kubanga nasoma ekitabo kye ne byendaba ne ngamba wamu omuntu oyogeranga bitono ate obanga tonava ku bugenyi kendeza ku bigambo tuwumulemu katono tukomewo